sakawe tusinzira ne tukutukako yonna gy'osinzira okuwuliriza era nga tukwebaza olw'ekyo. Twagala okusaasira mwenna abafunye emitawana n'ebizibu nti nga mulabye nabyo mu wiiki eno gye tukuba amabega ate abafunye ebirungi tubayozaayoza nti mwebali kubanga mubituuseeko. Kale eno ye Kinanjokya Nkimize mpaka ku ssaawa 7 ez'emisana buli lwa 6 tubeerawo. Emboozi yaffe y'olunaku olwaleero tugenda kugyetoolooleza ku biriwo eby'ebyokwerinda ebiriwo ensangi zino. Twagala kutunuulira obuvunaanyizibwa bwo gwawulira kati omuntu wa bulijjo gwe twagala okwogera naawe okusinga obuvunaanyizibwa bwo mu lutalo luno olw'okulwanyisa obutali butebenkevu insecurity then n'obutujju. Ekigambo ekyabasinga kibali wala nnyo tebakiwulira nga kibakwatako nnyo, bawulira nga ekiri mu either kikwata ku bapoliisi, kikwata ku bamagye, kikwata ne ku batujju, naye abantu babulijjo bawulira nga ekitaba. So twagala olunaku lwaleero tulabe obuvunaanyizibwa ffe buli luddawa ffe nga abantu ba bulijjo, wawe tulagaya, wawe tuteekamu amaanyi, wawe tusaana okuteeka eriisa ejjogi n'ensonga endala zonna. Then na bino byennyini bitegeeza ki? Bwe tugamba nti okulwanyisa obutujju bwo kyeki, bwe tugamba nti insecurity obutali butebenkevu kyeki, bitegeerekeka oba tebitegeerekeka? Mu studio nina afande yaha yali agoba mu studio mwali afande mpwaniriza soko obuse ko batuwuliriza ngeri gye tulabiri microphone katusigabani batuwuliriza ku radio eno, radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo balamusiza amanya nga bulijjo kopolo lyagoba Yahaya ndi mukwanaganya wa polisi n'omuntu wa bulijjo ku region nga offices zaffe ziri wali edda omwayita ku municipal ndowooza kati twafuna city erinnya lyakyukamu naye ekizimbe ekibayitanga ekya Border Bank awo tukakalabiza emirimu. Nsanyukirako abo abafunye ebirungi ate ne nakuwalira wamu n'abo abafunye ebizibu naye byonna Mukama yagaba era yajjawo. Weewaawo. Esebo. Kale twesimye okulaba mu studio munnakyotera Sekabira mu studio mwali nga bulijjo nkwaniriza Sebo. Mbalamusiza munna abalungi abatuwuliriza. Nsinga kulamusa mu ngeri enjawulo bannakyotera. Nsaasira abafunye ebizibu. Tulina mu member of FDC Mwami Center Musewandaji. Yafiiridwa taata yatugenda muzika ebbaala. Olunaku lw'enkya ku Sunday ebbaala wano Kalunga mpuliriza oyitaawo Villa Maria neweeyongerayo munda. Center Musewandaji mumanyi bulungi ku media abeerako nnyo. Yafiiridwa taata tujja muzika lunaku lwankya. Njagala okusaasira abafunye ebizibu ab'enjawulo. Waliwo Reverend Stuart Matovu atwala obulabirizi bwa wali Ekinoni awo bayitawo Kaboyo. Yafiirwa maama Reverend oyo maama wabadde abeera Kalongo Kaliisizo yafa wiiki eyo. Era yaziikwa ate saamanya ate nga nabeera naye ebbanga ennyo Naalongo oyo Kalongo Kaliisizo bannange kitalo nnyo bannakalongo abantu okwemu mwenna n'ab'e Kalongo mwenna okubeera okutwaliza wamu. Omukyalo oyo mubadde mumanyi bulungi azaala Reverend Stuart Matovu obulabirizi bw'e Kaboyo wali Kinoni. Saasira n'abafunye ebizibu abalala mu ngeri y'enjawulo abalwaziza bafiiriddwa n'ababbiddwako ebyammwe bannange tubasaasira nnyo. Tulowooza ne mwanyina zaawo Kikungwe Misi Nakabazi wali mugonvugonvu nkusaasirira nkusabira Bikira Maria akukwatireko embeera ejja kutereera. Mwenna abalina ebizibu bannange. Nze Sekabira Charles Vega ndi munnakyotera. Weewaawo. Afande yaha yali agoba ye mukwanaganya wa polisi n'omuntu wa bulijjo mu bendo lino ery'e Masaka. Afande kansooka embuuze kiri kitya mu insecurity tuli tutya wano mu bendo nga tetunnajja kusooka otuwe amawulire agafa mu bendo as regards security, insecurity, terrorism byonna. Neyaziza omutesitesi security bugweta Masaka nungi. Twalumbibwamu ab'ebijambiya buli omu kyeyamanya naye wenjogerera kitutte ebbanga nga tewaliwo incident yonna yekuusa ku bijambiya. Pozi kino kituzeeko olwaleero eky'obutujju era bwe tunaaviira wano nga bannaffe abawuliriza bategedde obutujju kyeki
ani mutujju kiki ekigendererwa mu kukola obutujju era ng'omulamu bwaguwa lambuludde nti nze nga omutwe wa bulijjo nzinge buzinze mikono olw'okuba ebyokwerinda gye bali kiki ekimanjibwa then ne olubimbi lwa security ku kino loliki. Yes sir. Wow kale katutandike ku nsonga bwe tugamba kantandikire na ku kinene naye kale katutandike na kitono insecurity bwe tugamba nti obutali butebenkevu muba mutegeeza ki oba ekyo kiba kitegeeza ki oli ategeere ki bwe tugamba nti waliwo obutali butebenkevu? Obutali butebenkevu kigazi naye nga mukyo bwe bucya ku mashanga eri eyattiddwa nga tomanyi kyamusiza bubanga si butebenkevu. Obubbi nabo bwebuyitirira mu kitundu buba si butebenkevu then ne terasireti eno eyigiddemu ereetera ekitundu okubanga si kitebenkevu. Obutujju kyeki? Well, obutujju oba mu lufuutifuuti terrorism kuba by the way ekigambo ekyo abantu bakikozesa nnyo. Sekabira akuba munno olyoga naye Sekabira oyo alimu obutujju yakubye oluyo wa boda n'ogamba ye tamutaddeeko kinene naye obutujju kyeki? Obutujju mu luzungu terrorism biba bikolwa nga bwe bibaddewo bireetera obulamu bw'abantu mu muwendo omunene okutokomoka. Bwe basi bulamu ebyenfuna ng'emmotoka oba ebizimbe. Obwo bwe butujju. Fine. Biki ebisobola okundaga nti ekikoleddwa obadde butujju? Nti wano walibawo obutujju mbijja kumwe abapoliisi aboogera kwegamba nga tumaze okulaba obutujju nti bwe kuba kutta bantu omuwendo gulina kuwaawaaza matu ag'oyo abakiwulidde. Jindi bantu bafudde nga tebalwadde omuwendo bwe guti bw'abeera omu olenza oga nti kya bulijjo naye omuwendo ku bantu guba guwaawaza amatu. Ekizimbe nga tewali wadde embuyaga nti oba nkube badde tonnya mulimu kibuyaga n'olaba nga waliwo ekibaluse ekizimbe ne kigwa ekyo nakyo tukyattributinga ku butujju. Ekigendererwa mu kukola obutujju abamu bagufuula mulimu ogusasulwa ng'oli gwe mulimu gwe. Ogusasulwa ne bakimuteekamu nga bw'onaalaba wano nti musajja gundi bamuyiridde asidi naye abadde alina munne bwe bawozanganya ekibanja. So si kya bulijjo nti okeera wali n'ofuluma mu studio n'ogamba njagala kutuusa bulabe ku muntu olinaga nti twalanze. Omuntu nga alinamu ensonyi naddala ng'amanyi nti olunaku lw'enkomera ajja kusinkana Katonda we ku 10 oyinza obutasangako akkiriza kukola nsobi eyo naye bano olw'okuba nti batunuulira kisooka gusasulwa ne bw'aba nga tagenze kuzifuna ye kennyini ziyinza okuyamba ab'eŋŋanda ze n'agamba nti nze kaŋŋende abantu bange be banaafuna akasente bajja kukafuna beeyagale. Era mu intelligence gye tulina nti omuntu John bw'abanga musiraamu agenda n'okukola olulumba nga bamaze n'okumusaalira saala gye tusaalira abafu nga bwe n'agamba nti
gereze kusekabira nti sekabira mu Catholic nga bamaze no ekitambiro kya misa bachichiwedde kawali kwe nogenda nga already wafudde oli mufu ogenza okola ebintu ng'oli mufu bw'oba olamye ate nakyo kiba kirala obutujju buno mu kusinga bujjawo nga waliwo saidi erowooza nti oba oli awo enyigiriziddwa nebanga eyagala kuleeta mu mbeera nti katwesasuze oba katumulumye oba katulowoozese abasigadde nti security tekyasobola kutukuuma buli omu n'agamba nti tunadda waffe otaliiko atuwumbawumba embeera y'obunkenke nejjawo omuntu atuwuliriza ayinza okulowooza nti kigambo butujju nti oba be basiraamu nti oba be basumaali nti oba nsi za buwarabu naye tufunye chance nga abamu mu bakwatibwa omusanga nga musajja wa Bayibuli n'olwokuba nti nkugambye nti mulimu okusasulwa kati teriyo diini gy'oyinza kugamba nti teyagala ssente teriyo ggwanga ly'ojja kugamba nti teryagala ssente teriyo nsi gy'ogamba nti teyagala ssente tera okubuuza abantu aga nti anzo okuwangaala emyaka emingi nga ndi mwavu afadhali mpangalaye emitono ndabye ku ssanyu ye abalina endowooza bwetu kati bwekiyingira ku muntu naddala nga ye takyalina ssuubi mu nnaku ze zisigadde agamba nti ero diirweze oba oliawo tebamulaga repercussions bamulaga waafunira kola bwoti ekikumi ofunira wano n'agamba kangeri n'ekyo naye nga tamanyi nti mulimu oba oliawo okukwatibwa oba naawe okufiirayo yesebo nga tukyali ku butujju tukirabye nti teriyo ddiini tujja kusanga omusajja ng'atambula mu kkubo nti yeetengeredde nti oga nti mujje gwe tunoonya wuno tumusanze teriyo ddiini tujja kusanga omusajja n'ekirevu nga kiwanvu ga nti bannaye mujje wuno singa waaliwo kala ey'obutujju mu lunaku lumu singa baggwawo dda naye gw'otateebereza yalibiruuyo bannaffe babadde balowooza nti tunoonye abapya ku kyalo ekyo tekikola mu kino omupya tayinza kumanya bakukuba omupya tayinza kumanya bw'aba nga akubye nga tafiiriddemu akwatewa wanaddukira kikolebwa omuntu gwe gw'obuusa amaaso ntera okuleeta ekyokulabirako nti saawa eno ku saizi yange kuba gwe nesekabira mu ndaba singa ngenda mu kyotera nga alina ekibbo kya paani nga ntambula ku bigere ku street z'ekyotera nga oba kaliisizo nga ndi mu kutunda paani si business naye abantu beesika kituufu batunulira olubuto nagwe nalabanga asala enjala yalikoze ekirala ono si paani yalikoze ekirala so nga ate bw'oba okiyisiza mu mukyala tebatunulira kyabulabe kiri bagamba nti oba naye yamuwasizza batunulira mu levu eyo eyababadde nga tebannaba kuwasa omukyala tebamutunulira nti wabulabe ng'ate bw'oba omukozesezza eba wika target muntu tamumalirako maaso nakumuteebereza nti wabulabe kati ngaawo tuvuddewo abatujju bano ekibakolera amawulire si kuboominga Lwera si kuboominga Nabugabo si kuboominga Nyanja nkugambe wali mu kutandika nti ekigendererwa bagubanga baagala bantu awali omuwendo omungi wewakola kiwawaaza amatu kwanakiwulira yenna tufudde ekisooka tageti yaabwe ebeera ku all government installations emizimbo gyonna nga girimu omukono gwa gavumenti
omuntu gye bwafuna chance awo abasiko walinze gye giriwa bwakuba barracks oba ya maje oba ya polisi oba ya prison nga afunye chance na beyo ne yamutumya ayinza okumwongera sente zimbo kwa government yes bwakuba eddwaliro buli kyenjogerako abantu babaza calculator toyinza kusanga ndi akubye eddwaliro ndi yassemu basatu kizibu baba bangi nnyo ni balwadde bokka olwadde mubali bajanjabi mubali abasawo abalona mu service bano bantunda mu mmere yes abali ku aim y'abantu bangi amasomero bwegabanga gakola nga magule abaana baba bangi mizimbo gyonna gya government mwe muli entindo yes yensonga lwaki bwe wali otuseeko gyenvu ebusoga olwo lutindo ku river Nile lukumwa 24/7 naye katonga nalabawo bano baninsiima era nali mpese mukwano gwange ku piki nambuza abasirikindako abasirikale obalabye konze mba nambuza bakolawo kikonze nange simanyi government baba bawanka okukuba ekintu kyonna nga kiri ku muzimbo gwa government eri abatamanyi nti kereziya kanisa n'omuzigiti digiba emizimbo gya government obadde okimanyi gwokyogedde kyovola abantu president ateekeddwa okuwa omukulu akulira egundi eyo entambula sheke waffe wano alina entambula president Museveni yakimuwa yes bafaza olabye bangi president yamuwadde egyo giba mizimbo gya government petrol stations era wano wetutuuse tugenda kufulumya sachula nga teriyo motoka esula ku petrol station kubanga nakugambako program emu nti nze nanyumirwanga nga nkyakuuma nanyumirwanga okukuma factory bwe banyuka bwe bati buli gwendaba nga sinza amugulite mmanya nti oyo mulabe olwa factory naye bw'oba okuuma amaka omuntu ayinza okuteekawo excuse it mbadde nze kukyala mbadde netaaga buyambi kati petrol station motoka bw'okkiriza okusulawo kitegeeza nti omuntu gy'asobola okujja in disguise nti njagala banjazike ku jeeki mbadde nze kweyazika ku jeeki mbadde nazze noono mbadde nze kulowooza nti oba yakomyewo dda tugende kati twagala ng'emmotoka yingira ku petrol station bakuwa mafuta nakuvaawo bakuwa muka nakuvaawo kirungi ndi petrol station ezamuno mu Masaka tezikeesa kituwe ekyanya okulaba motoka bwejjanga olujja lukalu naawe n'osangibwa nga obadde alert olaba ezinebaani bwe parkinze ekoze etya kuba zino bomu ze baba esibyeko yayinza okujja nga zebuzi kutomera tanka ekiraba nti ne mu biseera ebyokunywa amafuta naye at least bwejjanga eri yokka emu bweti one at a time osobola okubanga otegeera ekintu ekyo market places obutale obw'omubuulo tukirabye wali waggulu nti bawanka okukuba omuwendo omunene ogw'abantu ate banoonyeza kyotera lwakutaano wano lwakubiri mu nnyendo oba ofunye enamba yonna gy'oyagala bw'obanga oli ku butale mu motoka twakirozezzaako mu baasi tuli ba mukisa nti namba eyakoseddwa ntono nnyo ku baawonye cinema halls bano abavubuka nti ndaba mupiira buli kyenkonnako mu way forward kitegeeza nti nanyini bizinensi eyo alina okubeera ne detector kuviira ddala ku masinzizo malwaliro motoka ani ayingira nze evuga emmotoka naye ntya nnyo okutwala omuntu nga tali ku stage tugeze ngoba tugenda ku lw'ekyotera naava wano ku Shero Buddu naava wali ku lukayo ekyotera ne musanga nanyimiriza mu namajuzi in an isolated area
ndabira ddalanga siri safe ku muntu bwatyo. Yes. Nga mpuzika session esooka mulimu n'embaga. Nti embaga wano we babeera nga bagenda okusala keeki. Abasajja bayinza okutukola ekikambwe. Ebbugumu weri ayagala kulaba mugule bayinza okutukola ekikambwe. Era tekyaliba na kyamagezi mu mbeera eno gye tulimu. Ogamba nti ebeera omuntu akuba akasiki nti nkyambaga kibadde kyetaaga ebintu bikolwe misana bigwe misana. Yes. Ng'ate buli ayingira akebeddwa. Wakati gwe embaga ogikoledde mu kyalo tekuliko perimeter wall. Porous areas oli ayingira mu lusuku, ayingira mu mwanyi, ayingira mu kisaawe kya ssomero ekiro akasiki kaali badde nga tekeetaagisa. Baaliyo ceremonies wano mu kuziika wano nga bakuta omusalaba batwala mu bitooke. Eba teri yayinza kumanya munne lugoye lwayambadde kala. Oba luliko ekituli oba tekuli akaddaako kaba kazibu nnyo. Tuteekeddwa okubanga twegendereza ne ku nnyimbe nga saawa nga yakugabula gondi tannafuna mmere awo embeera bayinza okutukwata awaluma awo nga tolidde obadde okayanira nti bakwongereko musigala mugire saawo yonna. So ako kenjagadde okusiga ekifaananyi mu session obudde bunaaba nga butukkiriza n'ensigaza omuzindaalo nja kukulaga public role ne role ya security. Kuba injagalira ddala awo neka. Badde njagala tayinza okukola mulimu nga tategedde bulwadde buliwo. Kali omuzindaalo kasitakadde tukyayina njaka kudiza. Captain Ninsima mwogezi wa UPDF Amadi Brigade kasijjagirwa mu studio mwali afande nkwaniriza. Webale nnyo webalire ddala kunyiriza. Mu Luganda baga nti owomi. Webale nnyo okusiima mukama wange. Wow. Amanya n'eddoboozi Captain Ninsima Rwemjuma ate ndi mwogezi ate mukwanyaganyiwa amagye eno omuntu wa bulijjo wano mu Greater Masaka region. Webale nnyo gwe moderator okubeera okusigala ku mulamwa kubanga bino ebitulimu byakuwonya mu Uganda. Byakuwonya n'omu Kenya n'omu Tanzania n'omu America ali wano mu Uganda. Kubanga kati enroru eyituliko yakwigiriza mu Uganda. Ate n'okumujjukiza kubanga abangi babimanyi era nabo muno okutusinga. Kakati mulimo ogwokola mukama wange nkwebaza okubeera ngo ojjukiza ate ne radio management eno ng'etuwa chance akaganya akabeera nga twogera n'abantu twogera ne public ku bintu bya security. Kakati nasanze mukama munange omwami Yahaya ng'ali mu kulambulira bulungi ensonga ku nsonga ne mukama wange Sekabira nzikiriza ku muzindaalo nkole ki nkwiruka mingi. Now kakati njagala okwongeza eddoboozi ku by'omwami Yahaya ayogedde. Omutugi yaani ate security kyekiki oba ebyokwerinda byebiki. Kati okwerinda bitandika naawe essaawa zino bwengezaako okujjako ezo headphones nga tutegedde oyedifendinga nterenzisigaze. Kati essaawa zino Yahaya nayitira emabegayo nagezaako okukwata n'owulira ekikwatakwata ku gunde ku headphones oba ogezaako okukola ki okuzitaasa n'ogamba ona agenderera ki kati era ye security oba odifendinga ebintu byo. Kati bwe tuwulira security tutwala nga ekintu ekyamaanyi nti ye mundu ne uniform n'ebirala. Kati security etandika naawe ate ebitundu 9 ku 10 gwe ompuliriza oba mujasi oba musuubuzi oba maid eta goju praying 90%. Kakati fabo mu uniform mu byokwerinda omuntu wa bulijjo azanya party ya bitundu 9 ku 10. Bitundu 9 ku 10 obizanya otya obizanya nga gwe kenyini olabe ekintu ekitatambula bulungi ate ekyotasobola
no reporting ekisoboka no kola ki no kitereza. Yes. Kakati okulaba omubbi mu katale kafe wali yep. N'olaba nga munno tanakola ki tanamulaba n'olaba munno ngabba. Yes. Nga munno muli mulamwa gwe gumu. Yep. Naye olaba bamukika nga bamubba gwodu mukutunulira. Kakati twaga mubuulira oba twaga mukwata. Kati era kati security wa uniform abayitagisawa nga omulabye ali mu kusonsomola ebintu bya munno. Yep. Ate kwegamba waliwo aka distance nogamba nze nfunira muwa. Kakati mmanya nti gwe omulabidde mu distance tomufuddeeko. Yep. Ajja kukomawo n'akola ki n'ebibyo. Kubanga abaganda tulina olugero lugamba ekinkola munange saagala bakole. Ekinkola munange saagala bakinga. Kakati bwe batwaga bakikole akakoola bye gezaako okukagaana okukaziriza. Ate ffe inaku tusense ffe mu security obuntu obuno obutini tugezaako nnyo okubeera hash nnyo okusinga ekinene kubanga tubamanya akakatini kavaamu ekinene. Kati bw'olaba muno ng'ali mu kukola ng'ali mu kubba atandika n'omunnyo atandika n'obuntutu buno ajjako scrap ajjako ekintu ekibatamuwadde gwe n'ogamba kabadde kantu kano n'ekikopo kyokka. Now kati envire ningamba omupolisi yahaya tajja kukiroota nti mu katale walimu ali mu kubba ebintu bya munne. Okiraba kyama ne Rusiwa tajja kiroota nti waliwo abasuze mu kikaali kya mwami Abudu nga tibategerekese ate gwe niba obalabye. Tobamanyi naye tobuulidde landlord tomubuulidde ate neki ne kyamaani tomubuulidde ate kyamaani mu gundi mu LC abeera mu kitundu kimu. Kati gwe banga tumumubuulidde ebitatambula bulungi byokwerinda ng'olaba omuntu ono engeri yataddemu yali mu kweyisaamu. Kati kyamaani tajja bitegeera yaya tagenda bitegeera DPC tagenda bitegeera n'abalala tebagenda bitegeere. Afando yogedde bulungi nnyo wena badde njagala lwakuba ne yafande yahayira wabadalaga naye kale naye ajja kutukalinda mu katini oyina ko yogedde nga kakulu. Yes. Nti obuntu obutono ennyo mu byokwerinda ate bwe buvaamu ki ebinene. In most cases abantu babulijjo wetwagalira mu aba uniform muyingirewo nga tumaze okutuuka ku biri ebinene naye nga buno obutono bwe twabulabyedde ekyokulabirako omuntu asobola okutuula mu bus n'ayogera ku simu ng'alina gwakubira. Yes. You get the point? Yes. Naye n'otafaayo ku statement gy'ayogedde ku simu. Yes. Kumbe eyo statement yokka ebadde ekulabula nti ono omuntu mutujju alina ekigendererwa ekitali kituufu. Kati njagala tubuuze reaction y'omuntu wa bulijjo n'obwo obutono obwo obusobola okumulaga ndese ekyokulabirako ekitono ennyo nti oli ayinza okuba nga amaze okutula mu baasi fine omugugu guli wansi mu baasi guli mu bomu kati ayagala kuba eri ripooti nga yahaya bwatugende nti abamu basasulwa mulimu ogusasulwa obutujju ayagala kukuba essimu mbakama wage kyateredde dda amaze okutereeza ensonga naye ng'onaamutudde ku bbali awulidde omuyaye ng'ayogera ku ssimu naye kyayogedde naye n'akyekengera sikwata sifa ku mboozi z'abatankwatako ngenda byange ngenda Fort Potro oba agenda Kabaale yamanyi. Kati twakira mulimo gw'olabye njagala otugirayo obuntu obutono omuntu wa bulijjo bw'asobola okureactinga ku okutuukiriza obuvunanyizibwa bwe naddala wano mu butujju kuba kye tuliko kati. Mbadde nga sinatuuka eyo ku butujju mbadde njagala okujja nsooke nkubuulire omutujju yaani. Then kansoke njonyere omutujiyani then zije ku ekikibuzo kyo banange omutujju oba terrorist si ekyo omutujju mu je terrorist omutujju yo muntu awakanya a system yonna oba awakana ne ready yenu ngebyekola tebyaga na yeye abiwakanya ngayitira mukutta okiraba ye abiwakanya naye mukubiwakanya kwe okulaga nti abiwakanya yayitira mukutta ate bwamala kutta na destruction simanye ekyo njogere nti okwonona ye ayitira mu kwonona
ngagamba in program sijagala kati gwe no gamba management yagala ino gundu program eberewo kakati ye kyakola agenda wali kugundu ku mulyango ku reception yes nagezako kulaba nti ayononye oba system abantu tubakikola ate naddamu nakirimi nabagamba sikyagala nze nkoze iki nze nti olumala okwonona abali n'okulaga nti ye yakikoze yes kakati bana bayitira mukutta mukama wange Yahaya abadde ayogera nga abalaga omukutta kwabwe abo abatuju masses bo bagala abantu abangi kubanga bo bagala bakole erinnya kubanga ayagala akola akantu kategerekeke ensi yonna ademwa bwagaininga strengths okiraba kubanga bwo mutunulira n'omusinkana usanga ne chapati oyinza n'okulemwa n'okulya chapati naye akantu akakoze ka ensi yonna yekawuliriza yes okiraba ate kwekyo ku butuju buno omutuju bamutraininga nga gwe toso kitegeera gwe Yahaya gwe abudu toso mutegeera nti yono ba traininga kubanga ate abamu bwatera nnyo okubireetamu emizannyo nti atlist nze banjagala koki nze babireetamu obufuzi oba babireetamu eddiini kati omutuju ye oba traininga bamutraininga ajja nga ayagala masses abantu abanja we bali oba naawe kennyini nga wooli gwe kennyini omukoze eki omusetinze okutta naafuna chance w'omusetinze okutta nawe ngonoyerabira n'otuukako takumanyi nawe akumalirawo kakati nkuba omulanga I'm appealing to general public kukinu tiwalumu LC tujinze nze ndi mukulembeze kukinu tiwalumu nze ndi musiramu kukinu tiwalumu nze ndi mukatoliki oba fe twemanyi omutujiye ajja ng'amaliriza okutta ate abangi ali Yahaya abadde anyonyola wano n'agamba nti nez accident abadde ayogera abantu abangi Obutali petrol station gathering zawo embaga biki cinema halls naki waliwo n'ekimu ekyatuugiddeko kati bwe tufuna accident emirundi mingi osanga nga piki owatrera muyiseeko n'agwa wansi kakati abantu ababeeraawo mudduka nga mugenze okulaba omutwe bagulinnye osanga ne poliisi elemeddwa okuyamba omuntu oyo olw'abantu abazzeko bangi kakati omuntu jawo wayagalira ye ayagala abantu awebekola ki awebakunganyidde omwami Yahaya yayinza kabanga twaliwo takyogeddeeko naye gumpuliriza awo naalaba abantu nga bayita mu 10 wekengere n'abantu ababira we bali nga olaba abalala bakyajja oba waliwo gumbi bankyogere ntya waliwo n'osanga nga muli mu quarrels mwe bennyini enkayana kakati niwabeera abasupportinga kati nimutuuka n'okusonga n'okwogera ebisongofu kati nimwekunganyayo n'abalala ne bawulira kerere ne bajja wonna gathering yonna weebeera omutuju wayagalira ddala okiraba so kati nvaayo ninkubuulira gwe omuntu ampuliriza gezaako okwewala ebintu ebyo ate ekitanda atambula bulungi kiripootinge okiripootinga otya nze ku kibuuzo kyo rooliyo gwe muntu wa bulijjo eyokola mu byokwerinda ate no channels za reporting era more especially in this kind of this situation ya terror kakati wakyogedde bulungi n'ogamba nti obuntu obutono nga bwe mbwogeddeko bwe buvamu ebinene kati mu security oplayinga role ki role yo obeera okulaba ekintu ekitatambula bulungi ate n'okibuulira abo bw'oba okisobola kubanga mu constitution buli muntu yenna akola arrest powers ezo constitution yaffe yagituwa buli munna Uganda yenna gw'ompuliriza okola arrest
arrest wachita mukiga citizen okukwata citizen arrest nauli America bayina we wajiyita anti abo America fe tujje wano mu Uganda tujje wano mu Uganda manonya the legal term used jembe the legal term tebagenda kututegeera era ensonga lwaki ngamba nti constitution yaffe etuwa obuyinza okukola ki okukwata omumenyi w'amateeka yenna kati bwebanga tufuluma wano era n'obwenjogera ebitalimu magezi n'olaba nti ebyo ebinjogedde bigenda kuleetera radio eno obuzibu mukama wange ekyamaanyi ripooti eyotwala ku poliisi bwe munkwata ne muntuusa ku poliisi nemugamba kapiteni ono ebyabadde ayogera sibadde si birungi mu bantu kiraba kati n'onyonyola omupoliisi ogenda kusanga ku dyute ye n'apiikinga ekyamaanyi statements ezimuwaddeyo n'okunoonyereza kwaffe kwe kumufuula free oba amateeka negasigala nga koze eki so kati ogumpuliriza olina olukusa okukwata tosobola kuŋŋamba nti osanze n'insiima alukurepinga muwala wa Sekabira ate mwana muto kati gwe n'okwata ekiti n'okuba bukubi n'onzirusa n'oddamu n'ogenda kati oba ompadde amaanyi nekigwerawo kakati oba ompadde amaanyi kubanga awo nga njagamba nti kano kalemye awenzidukidde ngenda kufuna yakalala kati ekyamaanyi nga bwe mutaasa oyo omuwala muteekemu n'amagezi agamukwata mutwale ku poliisi togenda kuŋŋamba nti omuntu atomedde natta omuntu naddamu nadduka naye okutta tuwalina omwalina obuyinza obutta naye okukwata buli omwe nange naawe tubulina kati obwo obuntu obutini akoolabye nti akakoze ali mu kubba omudaala gwa munne oli ali mu kumusibira enyaanya akozeeko olunyanya lumu aside gw'omulabye ate nannyini oli tamulabye kale gwe kyokola tuuka ng'omukwata n'ogamba olunyanya olugyeewa awo mu mutwale ku poliisi kubanga tajja kuddamu ababbi babeeramu bangi bwe mumala kumukwata awo n'omutwala ku poliisi n'asulayo ale naye atendinga ne kooti oba n'obwatuukayo ne bamukosoninga kati omubba omulala alabye ekyo tajja kuddamu okukigezaako kubanga ajja kuba amanyi nti kumbe bwemba nga ndi wano ku mudaala ogwange Sekabira abatunula wa Yahaya kati eyo sayini etambula ate amawulire gatambula sebo amawulire gatambula ene ekirala bino ebyobutujju omwami Yahaya kirese bulungi n'akyogerera abadde agenda kudda ekimanya ajja kuddamu n'ayongera n'okukirambulula bulungi kati mu butujju buno abasajja bali smart naye bakakana omuntu agenda kufa kubanga omutujju aba yewaddeyo okufa aleka nga asaininza agreement simwe muteranye ogamba fava jasi tutambula nga tutumanyi bwe tukomawo naye fe amaje era kankiddemu fe amaje tubaddamu kulimba nti ogenda ku mission ng'omanyi nti togenda kukomawo ogenda ng'omanyi nti mission eba yagenda kukola mulimu nakomawo omutuju yagenda ng'amanyi takomawo naye omujasi agenda kukola nakomawo kubanga abeera mu training okiraba aba akoze training emala ey'okugenda kukola emirimu eyo n'okukomawo kati bano abavaayo ne bagamba nti aho omujasi sijiba wange agenze simanyi oba n'akomawo alese nga mpandiikidde obulago kati baleke nga akuwandiikidde obulago aba akupima amagezi go bwanga wali akikola aba agezaako okwadministrating ekaaye naye ffe abajasi tusoma nitukola training eje emyaka gyonna gitubeera ku training ne sawa zino bade nakava mu training abweru tukola emirimu ya kugenda kukola emirimu gyamu abantu tuba protecting n'okukomawo naye omutujju nkiddamu omutujju agenda okubwatuka n'abalala tulina jackets
balina jackets bazita mu Luganda ki era jacket esigala etegerekeka vest bu jacket buno bwa gundi bomu kati buno bu jacket bubateeka mu explosives na ki bu vest akambala kubanga tosobola kungamba nti bomu eri mu vest nti ogenda kuba Yahaya then go sigale gwajamba de kuleke chenkuvire ninkugamba nti bo bajja kufana kuona kakati omuntu ajize ngaze kufa nobwo abeera nga bamu traininga nga bamugamba nti bwofane banno bwogenda mugeena tiwali muntu n'omu nobwo babeera bano ba bishop no babeera ba reverend father no babeera ba sheikh tiwali n'omu batwigiriza okukola obulungi okutuuka mu ggulu naye n'abeera ku kituute wali n'omugamba nti nga senatwala bano abantu mu ggulu ebyoyigiriza kansooke naawe akuwa excuse tiwali n'omuntu n'omu ayinza kukuyigiriza ayinza kwagala okugenda eyo mu ggulu eyo buli omu yenna ayagala ekiseera kye bwe kituuka atuuke bulungi kati omutujja oyo bw'abeera ng'ayambadde vesti nga kimanyirwe lunaku lw'olusembayo ku nsi ya Katonda eno ensi yaffe eno omuntu omutegeera olaba ng'ekyakola kyonna mwetwaze nga mwetwaze era bw'abanga tiyafuna training bulungi akakana akankanamu okiraba akankanamu ate tatereera buli kamu konna akamukwatako abeera nga akola ki abeera nga tateredde mu Luganda babita bumagalavu abeera amagalavu n'omuzindalo guno n'obwawulira sound ngeze amagama gesanga bw'okyogedde kakati gwe omulimu ogwo tunuulira bulungi bwebanga tugenze mu pati ng'engeri eyitibaddeeko wano ku launch ya Masaka City TV era mbaddewo gye mbadde kati nuwabeerawo omuntu ayazze abajasi ne bamucekinga bulungi n'ayingira naye yafunye baaga ye n'agiteeka ku bbali mbadde mu distance ya meters nga 10 kati kabaaga ke ka laptop yakatadde wansi kati nze omulimu gwendi mukubagamba omulimu gwe ng'omuntu njagala owulirize kino nze n'alabye ng'agijja mu gundi n'agiteeka wansi kati okugiteeka wansi n'agezaako kujja kwa katebe kukasembeza ye nimugamba eyo baga siyo kubanga n'avudde awembadde nimugamba eyo baga siyo kati jangu gikwate nimusindika emabi ningenda naye nga gisumulule nga twakufa ffe naawe feka naye abalala bawone n'aseka n'agisumulula nga laptop naye nze n'amwekengedde ye bagicekinze ku gate ate abajasi mbadde mbamanyi baffe naye bwe n'amaze okulaba nga misbehavinga ne bag ninvaayo ningamba nga nensaye kubanga ye yagireseewo n'agenda kutereeza akatebe nimugamba si mulimu gwo okutereeza akatebe nze nkwekengedde kangicekinge ningicekinga kakati naawe nkusaba gwompuliriza bw'olaba ekintu ekitatambula bulungi mu butuju buno gezaako okukola ki okukitereeza ogezaako okukiripotinga bw'oba okisobola kitereeze bw'oba nga tokisobola reportinga waba Yahaya waba Nisimba waba Sekabira n'abalala then waliwo ne story endala enjaga kubawa nga sinabawa those obuntuntu obumu bakoze wali eryantonde sometimes back oba wakyulirako omusajja yabba hoteli kati anti ebimu these are the things ebituteera nnyo ffe ba security okubanga tutegeera naye nga gwe tofuna chance y'okubimanya omusajja yajja n'ensawo ze yalina ensawo ze nga 6 kati nizaali ensawo 5 kubanga yapangisa rooms 5 n'atuuka eryantonde n'apangisa rooms 5 n'azibookinga n'asasulako kati tenants ba hoteli ne bamuyamba okumusitulira baaga ze ensawo ze ne bamutwala mu hoteli kumbe ye yabaza nga buli nsawo
yasoka na kirabika yasulayo n'abaza TV emifala esuka bedsit kati buli nsawo yali ezitowa ebintu ebyagenda kujjawa mu rooms ezo. Yes, kati aba tenants ne bamuyambako nabijja mu motoka ne bamutwalira mu rooms eziya booking. Yes. Kakati bwe yamala n'addamu izali garbage kasasiro. Yali ataddewa musawezo. Yes. Kati yebwe yayingira mu rooms ezo of course yazi booking n'abajja ku ebisomolozo. Kati naddamu n'agenda ajjamu amasuuka zipiro zichi byali agazi TV byonna ngajjamu. Ngajjamu garbage ziri kasasiro naziziwa wansaawo najjawo ebintu ebibye n'apakira ensawo ze. Kati bwe yamala oluvannyuma lw'essaawa ng'emu ng'amaze omulimu gwe n'addamu n'afulumya ensawo ze n'agamba banange bakama bange bachenjinze program. Kamunyambeko nkole nkole ki ndemu ngende rooms muzipangisa abalala. Yes. Kati bambe innocent tenants ne bayamba ko musajja ne bamusitulirako wanga yali amazo zifulumya ngazijje mu rooms azipanza ngaba wadde ebisomuluzo byawe. Yes. Ne bamusitulira ne bamutwala ku motoka. Kakati ng'omusajja amaze okugenda ne bafuna client ayagala room ne bamutwala mu kutuukayo nga garbage bakoze ki gwenda ku checking endala byonna bwebityo. So now omulimo gwo nga wenkugambye nti omusajja ono wenchekinze akugete bamuchekinze. Yes. Naye nze bwe nalabye nga tateredde nindamu ni muchecking. Kakati buli kimu kyonna kichecking. Obazze ne mujasi nganze nga bwondaba obazze ne brigade commander obazze ne RPC obaze ne IGP gwe mulimo gwo gwa kuchekinga. Mwaba hoteli mu checking, mwaba Obutali mu checking, mwaba petrol station mu checking, ba land roads mu checking, bagundi bano ba hotel proprietors ba hotels mu checking. Ebyo gamba nti oyo mujasa ate ye PRO mu bende lye nebye Masaka ebyo tubikola. Omutuju bamuwa sente empitirivu ezimu changing obwongo era naawe omwami Sekabira nsanyuwa kozesa erinnya lyo naawe omutuju akuchanginga bakuwa sente empitirivu gwe nolowooza nti ngaze musobozesa okukolisa kubesije nogamba mbadde obudde nga sibulina nga nanoonya sente okuvedda nevuda nina emyaka 45 kati naye mubandetera billions zinnya atafadhali ekika kyange nakyo kakifuneko ensimbi nze kanzirekere ki so omuntu yenna tebakulimba ne nzali mukwogera nange omuntu janche anchanginga mind. Yes. Kati gompuliriza don't trust anybody ekisigundi shadow ekisikiriza kyo nakyo kitye bwebanga tuli mu bintu by'obutuju bino. Yes. Ate mulimo gwo nga bwe mbagambye nti 90% gwompuliriza gwokola ki obuntu obwo mbegayiridde twekengere ensawo zino twekengere omuntu atateredde tutegeere tugezeko okutegeera abantu abitutamanyi. Esawa zino bado invitinze mu gundu mu studio no invitinga Sekabira no invitinga Yahaya no invitinga nze. Kati bwenzija n'omuntu omulala nga sikugambye nti nzija ne mukwano gwange n'olaba nga ngoberedde please mu stopping mubuuze olagawa mu challenging abwa tukireri naye sikono na radio y'abantu. Kati buli kimu kyonna mbasabe kimuli mu kola ekintu ekitali ku program geza kukitegeera togamba nti ono piara unze mumanyi kamuleke invitation oyisa abantu ku mikolo jo walumwazeemu nga tomumanyi geza ko mutegeera nga tanatuula tomukiriza okuyingira nga tona mutegeera nga tona mu checking. Ate ku kinu mbasaba waliwo abantu abajja more especially LCs ne abo byokwerinda byonna ne ba roads proprietors leaders at any level ne management ya radio waliwo abakulu
waliwo reception waliwo chi programs manager muli bakulembeze basebo bwe njogera leaders namwe muli bakulembeze kati buli leader bawa kibiina kyawo kino busaako ba cha manelenda naye okulembera banno gezaako okutegeera ebintu bino manya nti Ninsima Rwemizuma ye member wange va ku PR appointment kisobose Yahaya bwaba yagala member obayita Ninsima Rwemizuma amutegere ne CPRO ba PRO ba Amadu Brigade manyi bameka banji babita PROs kati PRO sirinya ugamba usaba bamuita IO banji okira diso manya ge tegeera manya ge wali werinya yafande yayo ne yatero diogera mukiga muzungu sango liwa mukaza mukiga muzungu munyankole swahaba mulokole kati mbasaba ajati mwaba kulembeze buli mu bitibwa byammwe oba okulembera boda group oba okulembera gezaako kutegeera abantu ababolina bani va ku mukiga va kibula bwenje sujima bada mutoro manya ge kitusobosese okutegeera fa ba security izo 10 zitubasingako tukolere mu investigation tutegeere na ye PRO wa banka wa maje wachi then tumutegeere ntu wa maje so nicknames nicknames orusu nazo zi contributing mu kubutujubu kubanga no mutujajja ngatagala kwerambulura bulungi agamba nickname ngamaze ndi musajja mukiga mve kabali naye call me Sekabera Moses naye amwero no naze mukiga kati mwe mukiga yatade mu bracket lyo mutegeera kati eri nga tracking system ya fenonya Sekabera Moses nemwe mumanyi mukiga nti tanatuka kuwa tufe twabade na mukiga dene ekirala omwami Yahaya ajja kubidda mu ebirala nabyogera bulungi njagala basaba nti ku kino kyatera ngabwe mwagezaako okutuyamba okukwatagana naffe nituva mu jenisage yaliko ya jitwayitwa kijambia kubanga yatusumbuwa nnyo naye bwe mwamala kutuwamu omukono ekijambia nikigwa kyagwa kitya buli mukulembeze yona yajja ku board buli muntu yena yajja ku board na abenali mpa amasimu gange wano era nze waliwo some suspects abitwafuna okuva ku masimu gafenze ne Yahaya n'abalala ng'omuntu agamba naye wano waliwo omusajja alina running a pool naye pool ye ba clients pool ya bibiri nkwange ekyokulabirako tuwabeera yo wa pool n'agamba bamuwaayo no mba wange ekyokulabirako nga omuntu akukubira omuntu wa bulijjo n'agamba omusajja business ye ya mitwalo 10 naye musajja onasula mu lodge ya mitwalo 2 ali emmere ya mitwalo 40 naye capital ye ya mitwalo 10 okiraba kati nga bwe batubulira bwe batyo nga naffe netugezaako okukola ki okulondoola ensonga era twabakwata n'abamu bakkiriza ne bagamba yattagundi okiraba so kati era mbasiima n'obeebaza kubanga mwakola omulimu gw'amaanyi era ne Katonda kimanyi agenda bawe emigisa n'empeera weewaawo naye emundu tumuzizaayo kugombolola nga bwe twakola this is my request nga bwe twakola emundu tumuzizaayo kugombolola musigale nga tukwatagana nammwe mutuwe information kubanga mmwe abatenants mbikaali abantu abo we bateera nnyo okujja ne training yaabwe waliwo agenda kumbuuza bwe ekibuuzo nga tona kibuuza nze kankiddemu esaawa zino tebaba trainingirawa mubamanyi oba tumubamanyi kati abantu abo bajja nosanga nga baze ne Sekabera n'apangisa mukama wago nsanyuwe kubanga erinnya lyondumanya ate oli mukwano gwange nawo Sekabera ajja n'apangisa mu kikaali kya Yahaya n'apangisa mu room yemu naye room yemu eyo mikwano gye bamukyalira on a daily basis
buli kadde nga gwe niba we olaba abantu bafuluma emmere eyingira ne mu kaveero vera buyingira nga gwe room eyolimu gwe ne mukyala wo oba ne girlfriend wo oba ne maama wo tebamala naye niba wo ye bafuluma mugabo bagenda anti Uganda erina emirembe bafuluma ne bagenda oluusi busasiro bukaveera bwabwe ne bajja ne badandaka ne bateeka mu dustbin mmere nungi bafuluma bagenda bafuluma different faces basajja babakola training kubanga baddembe enyumba yabwe bagipangisa landlord yapangisa n'insimu basekabira abagenyi be taso gubarondora bali meeting anti gwe bero leta mubano kati bwe bajja bakola training zaabwe okiraba oba omuntu najja n'apangisa ekikaali n'apangisa enyumba yonna n'ekikaali no sanga n'ateeka kwa kapa no go zone bajita batya out of boundaries restricted good dogs ahead n'ateeka ku ebintu ebitiisa te yagipangisa umbwa kali ekikaali kye yakipangisa enyumba yagipangisa olundo asasulira wuki asasulira mugundu mu banka ate ne ba lawyers beyo naye kakati najja n'ateeka ko obutiisa out of boundaries kati gwe nkusaba omukulembeze ampuliriza ebikaale ebyo mbichecking kubanga chairman LC1 oli waddembe okutegeera abantu bo n'okubalambula tegeera eyo out of boundaries bani abatali supposed okuyinga abatakirizibwa agendayo ate okolerayo ki ebyo byotagala gwe chairman manya business zo ezikuwa kubanga waliwo 25% ezikomawo LC kakati bwabanga out of boundaries tegeera eyo business naye mukuzikola sente ezinakomyawo eyo 25% manye kyakolerayo kubanga goli mukulembeze chairman LC1 apande kanzijewo baka buno nja kuddira tuvudde mukumula luno terunagwa owuliriza program Kinanjokya Nkimize wano ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo Esawa wano ku radio Buddu ne MTN kati kozesa MTN Century Points okufuna eddakiika MBs wamu ne messages ebyobwerere nyiga *emunya londako use points olwogoberere endagiriro everywhere you go MTN. Esawa ziri mukagezi omutuntu budde bwa mafumba ga byamisana webale kuwuliriza radio Buddu Esawa ekutuusibwako MTN nyiga *165 *3 ogoberere endagiriro okusasula ng'okozesa MTN Century Points. oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo webale kubanga oli mu radio afandi babadda nnyonnyola bwati gwe bw'obikkula ensawo ya Umar olaba laptop naye nga ebyaddala si laptop gwe bw'ogibikola bw'oti olaba microphone naye nga si microphone bw'obikkula ojja kulaba akaledio ojja kulaba essimu ojja kulaba ekintu kyonna ekya bulijjo omusajja obedda mu nsawo alinamu kagundi kaledio kale genda kumbe ebyaddala si radio awo omuntu wa bulijjo agenda kukola atya kuba ke katono ennyo akagenda okuvaamu kiri ekinene naye kati awo agenda kukola katutandikirawo yatulaze emu ku bomu ezakubya abaana yatulagiddwa nti bagenza ogikozesa bagisanze abatemi b'ennyama y'embizi bagikozesa bagikozesezzaako nga bagikozesa nga gyebapimisa kwegala gyali kifaanana ejjinja lya minzaani ne bakikozesa nako kale ekyo kikulaga nti ebintu bingi ebifaanana ebyo naye nga si byo nga bomu so afande omusimye ng'otandika ayina kayagala akuyisawo nga tannagenda mukama wange waliwo akantu koyogedde awo ningamba munzikirize nga onjogere kweri abantu kati bomu zino ezolaba era bw'obanga wali ayagala kubuuza ekibuuzo nti tuzitegeere tutya tosobola okutegeera bomu tosobola gitegeera mpozi ng'omaze okulaba buwaya
ng'omaze okulaba obuntu obuzitowa kubanga waliwo ebituyita gundi zibe improvising ngene yoyogedde ya computer ekikopo ng'ekyo nosanga bakitaka peni ngeyo kubagitadde mu keyboard kati kyamaanyi kyakwegendereza bomu zogenda kulaba ezirabika naye waliwo ezitajja kukulabikirawo kakati nze solution eri nti yewale ebyahaya ne Sakabira n'omulala ebibana kugamba yewale enkungaana yewale okubeera mu kifo ekyotali supposed okubeeramu gwebeera ne discipline beera bulindaala naye ebyokugamba nti ogenda kucekinga laptop ojetegereza ogirabe banga yes kate faba security tubeera n'obuuma yahaya kimanya agenda bwogerako those detectors era nayo bwogikozesa bubi naye tekuwa results wakiraba eyo detect eyo era nsaba b'amahoteli abalina business abagenda kugula ezo detectors mujje ku police baba training engeri yo zikozesa kubanga nayo nga tolina training yayo oyinza kuchecking n'otakola kati ezo detectors zikwata ebintu ebyo bwe banga tezibitegedde gwe waliwo togenda kutegeera microphone eno tuwalimu kati oyina kugenda kubulindi kyenzudde bwe twayogeddeko akankana ali restless asituka amagama gali ku bunkenge kakati okusomozebwa okunene kwe tuyina nti bannaffe beetaaga amawulire naye si beeteefuteefu kutwala mawulire abebyokweri naffe kennyini ababa amawulire tusangibwa nga tuli ku mutawaana nze nasalawo programu zange zonna nzirikoding okwewala okunkwata obubi era bwe nva wano oba bwe nkola programu 3 nga nziteeka ku computer somewhere nga nzikuumiraawo kati bwe baba baagala okunteeka ebigambo mu kamwa nzijayo butambi bano si beeteefuteefu kutuwuliriza nakutuwa mukisa kuba amawulire gabayamba beeteefuteefu okuwulira ebyo ebibanyumira okuwulira ekyo nekyo ekisinga okuba ekyomutawaana nali wano last week ebimu ku bye nayogerako bwe naye nkona ku nsonga y'okuwuddiisa nabaga nti gavumenti ekisinga okugiyamba kutambulira mu kuwuddiisa era sineeteefuteefu kutwala mawulire matuufu nenkubuulira nti baatuleetera ensonga 10 ezinaatuyamba okumalawo obutali butebenkevu nabyogera wano wiiki ewedde twava wano lwa mukaaga ekiro ne bakola ki ne bakuba ng'ebimu ku bye nayogera byennyini bye batandikidde nako nayogerera wano nekugamba nti bbaala zikola sakikugamba wano wakyogera nega bbaala zikola nekugamba kiki ekigaana gavumenti bwe banga yasalawo okugula gwanga kiterigula nekulaga nti gavumenti olw'obutaagala kutwala amawulire gaffe oba birowoozo byaffe etambulidde ku bulimba obwabaagala okugikyamuukiriza nekugamba bbaala nyingi zikola ate mu bumenyi bw'amateeka ekiro kinnuma nnyo okubeera nti kyenayogerako ku lw'omukaaga olwo ate ekiro era kyabaawo nga nali njogera ku bbaala ezikola ekiro nga z'abanene naye mu bye babadde bakola bano mu reports ze bawadde gavumenti njagala nsooke bino bye mbasookerako nga sinaakuba mumukole mutya bano bakyalina ebintu bye bakola bingi ebitumenya report ze bawadde zabadde nkyamu zitya gold nti ebbomu yakubye abali b'embizi ebbomu yakubye abatamiru bawaddanga naye ekyokuba nti abali bambizi kikyabadde kikola amakulu lwa nsonga nti embizi zo zabadde zikkirizibwa kyabadde mu report ya security kyabadde mu mawulire mu report ya security ojattabika bibi ne president byabadde ayoga kyayogedde yayogedde lwakuna naye kyayogedde kitegeeza naye report gye bamukoze eki kyabadde official okwogera kwakyo nti president kyayogedde kyakakasiza nti ekintu kyabadde bogera kyabadde official naye nga kyabulimba president nakikakasa nakinywererako naye nga kifu abantu abakubiddwa bomu babadde batamiivu abawedde emirimu era babadde mu bbaala nga banywa omwenge newankubadde nga ekifo banywera omwenge waliwo embizi era omwana nali ku telefayina mawulire g'essaawa ennya bomu yabalukira omwana nasobola okukavalinga live baleeta namawulire ganaatera okuggwa n'agamba nti tubadde tutuuzizza abatamiivu ng'ebbaala ejjudde olwaye banywedde ne badda ne mukati era n'agamba nti bano abatuguzeeko abalabika nga batukubye ebbomu bakutte babadde baguze baketi nyingi ez'omwenge ng'era bagutaddeawo nekugaba ne bagabako bwe yayogera kakati pulezidenti bw'avaayo n'agamba nti ate babadde bali bambizi yabadde ategeeza ki
nenga kigendera mu kyo nti embizi kale ko lwansonga ye yali ekkiriziddwa ebimu byakkirizibwa business zakkizibwa okutambula mwalimu ebirabo by'emmere ekiro mu kafyu noso mu kafyu kyabadde at least ko kubanga baala zo tezikirizibwa n'emisana tezikirizibwa yes naye embizi y'emisana ekola ki kati babadde balina kimu kyokka babadde bagala kwesiba ku kintu kimu nti obudde bwabakoze eki bwabakutte ekyo gamba nti bamenye etteeka ya president eryokugulawo bbaala nga tazindanaziggulawo bakiwone nitiyo kyerabuukiridde era yasigadde agenda n'ekyo tewaliwo vocal joint wano mu Uganda nga tetuna mwenge naye by the way kyoyogeddeko kituufu nalikkiriziganya naawe afande mulina omulimu omunene wanu nga mwagala bawanayinki bakolagane n'ab'ebyokwerinda naye n'ab'ebyokwerinda bateekeddwa ate nabo okutwala obuvunanyizibwa bwabwe ekyokulabirako ojjukira takisi eyatokomola abantu abo njijukira bulungi yalimu abantu 13 mu biseera ebyo nga takisi erina kutika abantu 7 yali evudde mateete awo na yayita weteje ngetise furuka pas ne ate ekyo tekyayogerwako by the way kyo kandi president ebintu ng'ebyo babitunulya ne babiyisaako amaaso nugamba bana eriyenguudo linda kukatuseka you have a point by the way eriyenguudo zimumanye zimanyikiddwa nga batika akabindo nga n'omusirikale wa traffic wali ku police omulimu ogugwa omukulu kutuuza ensi yonna ekimanyi nti olwo oluguudo akamotoka wish bakakuba abantu 14 oba 15 ne 16 nga bakimanyi abantu bavaamu nakanyama abaluma nenga ne police kweri kukuba okwo bali mu kakaawo nugamba bakola kibano nali ngenda jjo mutukula nnaku ku Mande omusirikale ne tumusanga kukuba n'ajimiriza akoze nta kamutwalire nateeka wako ebbiri wano ku nsawo n'aketano n'akateeka just in case akebbiri singa akazira bakama mu mwaka 5 Katonda namuyamba nakkiriza ak'enkumi emeka ak'enkumi ebbiri nange motoka etissa abantu bangi nabaddemu ebintu ebifaanana bwebityo bigenda mu maaso gwe ng'owobuvunanyizibwa ekyakulinyisiza emmotoka etissa akabiri nze nabadde mu maaso nabadde nga tukyanenya polisi gyemwayiseeko naye naawe ng'omunansi owobuvunanyizibwa nabadde ntuddemu omuntu omu era nabadde tebanvunaanya babadde bavunaana b'emabega zinasasula essente ze baali baagala ntuule comfortable era nentuula ebyamabega nga sivunaanyizibwa so kakati era bamuwadde Nkimize 2 ne tuyitewo kakati ebintu ebifaanayo ebityo bigenda mu maaso olulala bakola reports ze bawayo si ntuufu tukyanoonya eddagala ku bizibu bye tulina ebiri mu security naye reports ze tufuna zo ntuufu ekyo njagala buli munnayuganda akirowoozeeko tunoonya eddagala eryokumalawo insecurity naye reports ze tufuna ku security ntuufu nkuwadde ekyokulabirako ekyamangu nawe n'otujjukiza ekyava esimba buli babyogerako emotoka nekola accident ngirimu abantu full capacity ne government netula butunuzi netufuna ekizibu incident ekamamboga nga abantu bali mu kunywa nga wajjudde wonna ku museera bya kafisawa nyeza ekiro government avayo nekinata kyogerako naga nti abo abatalina buvunaanyizibwa bye bayise abatalina buvunaanyizibwa abantu abamenye etteeka lya kafiinzo gamba tebalina buvunaanyizibwa butunu abo baali badde bakyali wabweru nga balinaina abasinga bali mu makomera tunoonya engeri gye tumalawo obutali butebengavu reports ntuufu ekyo kyenjagadde tusookereko ekyokubiri poliisi terina busobozi bujja reports mu LCs mu Uganda deka naawe bazijjayo onayinza okugamba nti balina reports ze bafuna ku security mu Uganda nga ziva mu LC1 naye nga ne ku LC1 kuliko atwala ebyokwerinda kozi wagaba bamuwayiriza yali alina kuba wayi security for defense security for defense fact you bamuita ne yabadde security for security bamuwayiriza ebitibwa awo nina abitwala naye kyo njagala okulaga bafuna bano okakasadala bafuna reports za security okuva ku LC1 anti engeri gyotali wa poliisi afanda ajja kwanza tezivaayo ate nze nabeerako LC musisi miyalo sona njimala tutwamale banga dene nzina ayinza kuba mu 10 wali omwe yagana nenga tibayuka kuogera nembagama ndi Sundays government zetadde mu budget eza defense nyingi nnyo ezo sente zali zigenda mu security bananga abina ale mabiyimba yimba tolule byavuluka bana yasuziwa yakuza atya naye nga tuli ku nsonga enkulu esobola okutaasa eggwanga tibakifaako bano bola batibalina ntambula emotoka neduuka nibaga nti omugugu tewali
ndi motoka ya fire brigade teri mafuta ndi yafudde tetulina motoka bibigemu bibaleta bano nenga tulina omusimbi mwitivu ebimu ku bitongole ebitwala sente empitirivu kye security ekya defense esente zalibadde zigenda mu security kubanga security ye majority ya Uganda obutebenkevu bw'ebitundu ebinaabayo neggwanga lijja kubeera ne defense yalyo ng'ekoze eki ebukadde kakati obutujju bwatukubye oyinza gamba nti Uganda erisa kiwa kitegeeza n'abamajje bagenda kuvaayo bajje bayambeko so embeera tugiraba poliisi tefulumya lipooti ku mbeera ebeerawo okusobozesa bannansi okutegeera basobola kukola ki waliwo ekyabadde kati twabadde ku bino twafuna obuzibu nti Faaza Mugisha bamwayiriza ebyamwayiza bano byebayiza abantu n'ofulumya amawulire ng'okimanyi bulungi nti tonnaba kufuna kunoonyereza kumala nakyo kikyali ku bunafu abantu ne balaba nga mukola ebyobufuzi mu poliisi abali badde bakola mu ngeri y'obuvunaanyizibwa bannayuganda babeesiga mwagala tukolaganira wamu ne poliisi naye bannayuganda beesiga poliisi ddala singa afande Yahaya ava wano n'agenda ekikungu ng'ayambadde ng'afande Nisimba wabadde ayambadde abantu basigala bayimiridde ku kyalo nti ababadde ku luddo bali mu kuba luddo waabwe talina buzibu ababadde balina bye banyinye emboozi yaabwe nti basigala banyinye emboozi yaabwe fulire bwe baba nga bali yakitinga ku kibadde ku kiguddewo nti waliwo omusirikale azze bano batwala obudde okwebuuza kiki ekireeta ekyo kubanga abantu beeyagalamu amawulire olina okuba nga oli mukwano gwabwe nebagenda okugakuwa bafuna obudde okukola omukwano ogwo gavumenti eyinza dde okufulumya lipooti senfu oluusi n'obutazifulumiza ddala nkuwadde keesi ya Komamboga lipooti nkugambye yadde enfu byabadde bifu bifufululufu ebituufu byabadde nti bakubye ebbaala eyabaddemu abatamivu bawaddanga ng'ejjuza eri mu bantu 5,000 nga tugamba etteeka ligamba nti abantu baali badde bakuŋŋaana 100 babadde mu 10 ezo bapakinze bwe bali embizi bwe banywa walagi bwe banywa mwenge president yagambye nti babadde bali ambizi kati kifaananyi kikyowa eggwanga ebbaala mu Uganda yonna zikola nze nabagamba nti bwe mwagala okufuna security entuufu eggwanga balisumulule poliisi bagiwe obuvunaanyizibwa emanya nti ekiro tubeera ku kanayo kyani kuba abantu basula badigida naye kati bano balowooza nti abantu basula beebase so waliwo abakola ki abasula waliwo abasula batunula bala zisula zikola nze mpulira wange mba neebase n'owuli abavubuka abadduka emisinde poliisi ezze naye ne bano babagwamu kubanga babamanyi nti abantu bonna bakoze eki beebase kumbe waliyo abakola ki abatunula abo bakola ebikolololo kati zakidde ogenda jjejjawa tetuyina seminars poliisi yabadde ekola seminars ku kitundu ekyenjawulo nkuwadde nti ero zibadde zifulumya reports eza security mu buli kyalo kito kikolebwa bano tebakola semina kugenda kusomesa abantu mateeka neki twagala abadde fafandi Nisima abadde abyogera security basics nti omuntu olaba akankana nnyo ogira nti yekangakanga omanya nti ate nga ali ekyo ekizibu waliwo nali bekyotera nga nzija Masaka saawa zaalinga 2 zekyo ng'obudde bugenze nali mu biseera bya kafyu nebbanga lyonna lyentambudde mu biseera bya kafyu sifunye buzibu abasirikale mbasanze era nebwetwali wano nze ng'omuntu sifunye buzibu naye nalaba obunafunafu obuli mu bantu baffe ng'abantu ekisooka batya nnyo ne batawaayo mwaganya kunnyonnyola abasirikale naye ne poliisi oluusi nekola ebintu ebyekyana ekito neteekawo okutiisatiisa okw'amaanyi ne bamukuba nga tanana kuyimirira sirikale yankwata wati nakubamukono alina ku pikipiki namugaa kyokola okimanyi oyagala kunsuula mu motoka nanga twakalaba accident kiyeddemu omusirikale ayambadde n'uniformu ya gavumenti nangamba twakalaba accident kati ye omulimu omukulu ku kkubo kukola accident omusirikale omutuufu kyamukisa mulungi nti oluvannyuma nnyo nga twogedde n'amanya nti siri wa bulijjo nnyo yanneetondera nanga nkoze bubi naye nawe watu n'atambudde leeti namugamba nti ekyokutambula leeti sirina buzibu naye oteeka okweyisa ng'omuntu abo abantu ababulijjo balina obusobozi obunyonyola abasirikale okubabuulira biki mu security tutunulira biki ennyo twetegereza biki wakyaliwo okusoomozebwa kunene bwe twalina okusoomozebwa kw'ebijambiya walaba nga abantu balina okutya kw'amaanyi kubanga kyali kibakutteko butereevu mubalaba kyaku ground kati kino ekya bbomu balabanga ekitali kyaku ground nnyo balabanga ekitabasemberedde
Bomu yakubye mu basi winaka zanze sitambulya mu basi mazemu akamera basitambula yera biranda yera byolu njagala abantu bakyetegereze nnyo kyabulabe nnyo kola amawulire nga mukola report mukola amawulire mu ngeri y'okusaaga nga mulina kimuyinza okuleetera eggwanga kati abaga k'amaanyi wafuddeyo okutunulira amanya ge baleese nti bano be batemye be bakubye bomu safuddeyo nnyo okugoberera ate ne batakomereyo bagamba bakubye abalyambizi ninga bana abantu bamanyi kye bakola bamanyi kye bategeeza ogamba amanya gano goyogedde n'ogamba nti abalyambizi omanyi kitegeeza omanyi kisaala gyoli mu kutonda waawo bamala bafulumye mawulire nga bayinza okuleetera eggwanga akatyabaga ak'amaanyi ke batamanyi bw'oba onaafulumya erinnya weegendereze kubanga kyamazima by'oyinza okufulumya oyinza okuba nga si bituufu naye ofuddeyo lwaki omala gafulumya amannya mu ngeri yetyobooka etyo ebintu ebyo abantu babitambudde ne tufuna amawanga ag'enjawulo nga gali mu kulwanagana ono Yahaya asobola okuba nga amanye ekintu nti Ssekabira ye yakikoze era leero ku ssaawa 6 tugenda mumukwata naye bw'aba ayogera wano ku radio balina obukodyo bwabwe agamba nti abakikoze tubali mu buwufu era ssaawa yonna ne bwe baba tebakwatibwa leero ng'akimanyidde ddala ssaawa yonna wiikeeno bweneggwerako tujja bakwata kuba tulina leads okitegedde naye wano lwaki banga okikuba nga tebamanyi nga tebafuddeyo mu repercussions zakino omanye eggwanga kyoyinza odireetera gwe lwaki tebatugamba nti abakikoze twabakutte abakikutte tukyabanoonyereza bali mukaaga kiki ekikufumisa amanya amangu ago kuba otegedde nti bw'oleeta amanya olina kyogezako onagamba nti kijja kuleeta obukyayi ogamba Ssekabira abaganda be bakikola lwaki omala gafulumya linnya omanyi kitegeeza nti Ssekabira yagenze mu kkanisa ya Uganda n'akubayo nti eyakubye mu kkanisa ya Uganda yabadde ayambadde sapuli omanyi kyobo society kijoli mu kutondawo ebintu ebyo nze mbabuulira bano abasajja tebagala omanyi ojjukira incident y'omusajja yayina ekirevu eyagenda e Rubaga incident eyo njukira bulungi ekyamutuukako kijjukira nebagenda okumwetegereza musajja watu yali mukatuli azze mu mbisi naye ekirevu kyali kimuleetedde bulungi nti abayeekera ba NRA amanya ge bonna ge balina gali g'abasiraamu tokimanyi baali basiraamu salimu siraamu abamu bakyagalina salimu siraamu erinnya salimu ly'abasiraamu waliwo ebintu bye tuli mu kutonda mu Uganda wano mugenda kubiraba nze mbabuulira mukyasaagira mu nsi eno mugenda kutondawo society etasoboka tewali bantu bayinza kutuzaalibwa nga bali awo batujju naye obulamu olina society gyogenda abantu ogenda obasindikiza baganda mutunule eno ekyo nze sikikkiririzaamu nga tumaze okufuna obukakafu n'ekunoonyereza kwonna n'amateeka nigagamba tufulumye amannya kubanga awo tujja kuba tumaze okukakasa nti abantu emisango gikoze eki gibasse muvi gibalumye obukakafu weebuli naye kati kino kyebamaze okukasukayo tekikyadda mabega naye bana abasibe batuufu abantu batutte kye babagambye so society sijagalya ddala nze nkyeraliikiridde nnyo tulina obutali butebenkevu kati nga bwe twafunye abakuba bomu tulina ababbi abakuba abaana ba bodaboda bategeera batukubidde ebbanga bano bayogera ku bya bomu naye tewaliwo mwezi gusobola kuyitawo nga tewaliwo bodaboda gwe bakubye akayondo abakuba babafaako nafunako ku mukisa ennaku ezo bano abapoliisi bakolamu ekikokedde ekyamaanyi era mbeebaza bakwata ne bebakutte bawerawerako kyemukola kyekirungi obutasooka kufulumya mannya timupapa kufulumya lwaki mukola ebintu mu ngeri ey'okukyamuukirira nze sina era bwe mufulumya amannya nze sisanyuka muba mugezaako okugamba ki abantu bokka abasaanyi bafulumizibwe amannya be baba basingisiddwe emisango mu kkooti kakati ekyo tukyalinamu naye tulinawo n'okwekalakaasa kuleeta obutali butebenkevu kati okwekalakaasa bw'onaaba ogamba nti obutali butebenkevu omuntu wa bulijjo yenyigira ata mu kumala obutali butebenkevu nga waliwo okwekalakaasa ebireeta okwekalakaasa tubimanyi bwe buteesiga nti bannaffe abatwakwasa obuvunaanyizibwa babikolako n'obunafu mu kunnyonnyola bannansi nti ebwatukwasa okukolako tutuuse wano nga bwe ŋŋambye abapoliisi bo balowooza bakola gyabwe era bwe bakola ne baweereza gundi owa pulezidenti kiwedde
ffe twamubulidde temukolera president mukolera ffe twabitegedde awo waliwo okusoomozebwa waliwo accidents naye nga abazireeta abasirikale emmotoka talina mupiira agirabye erimu abantu 100 ne bamuwa 30 n'aga nti genda kakati amaziga agajja mu bitundu eyo abantu abafiirira mu motoka yani ababase mbuto waliwo ng'otambula ku kkubo oyinza okusanga ekimotoka nga bagiyita ndooza oba bad loading nga kitisse bubi side mirror talabayo mabega road yonna gyatisse mubisse naye nga sebo kyavudde embalala okisanga gundi katonga n'ogamba eno emmotoka eyiseewo ottuuka wano nayogerera wano niyafanda yaliwo nimugamba nti epikipiki ezo mulaba ezikikina za number plate muzifaako musobola kukola ekikwekweto ku pikipiki ezo number plate yalibaddenga eteeredde bulungi ku kidduka ate ng'etukula ng'etukula bulungi sikugiteekako bidongo ogisiikirize bakifaako bano notambula olwaleero nobakolako nebuli gumpi lwenjawulo twogera ku accidents njogerako tirina nfaayo abasirikale abakuuma ku nguudo oba abasirikale abapyala mukola ki mu poliisi timuwuliza pulogulaamu zinga zino by the way nabana ababoda olaba nalabya akatambi juzi n'enkaddanamu bana ababoda abatta omusajja manyi oyina akantu koyogedde nti poliisi bagenda ne bakola mu ngeri y'okukyamuukirira afande kanotinge nti oluusi bwabawo incident tukola by incident nti waliwo ekiguddewo etasi react waliwo naye ng'ebimu oluusi bye tuba tureactinze nga yembeera gye twalibadde tutambuliramu eva ekyokulabirako natunulidde akatambi ako ababoda abatta omusajja driver w'akamotoka ojuzi e Kampala naye nendabanga it would have been easy okwa-identifying owaboda oyo singa balina reflectors mbanga ziriko enamba n'abantu netumanya ffe abalinnya boda nti sikulinnya nga toyambadde reflector era nga sitegedde enamba yo nti sekabira gwe ninye reflector y'enamba 10 kakati naba sikutte number plate naye nze njagamba nti ayantu yabadde namba 10 kati bana byokwerinda baba bamanyi nti namba 10 eri ku stage ki okitegedde oba mu management y'ababoda bajagamba nti namba 10 yesekabira ye yatutta omusabazo kibeera easy to identify n'abantu bali awo bambadde ebijaketi bya bulaka bya green abasirikale nabo benyini aba traffic n'obasanga nga tebamanyi n'amakulu ga element n'element zenyini zali baddeko ennamba nze nagende kasasaawo nga sina element abasirikale ne bankwa mwenze sigana musirikale kunkwata era namugamba nti gwe ina eddembe lyokunkwata naye nange nyina eddembe lyange mukwatibwa tomala nkwata nti mukutte nyina eddembe lyange nga nkwatibwa naye gwe ina obuvunaanyizibwa okunkwata era nze sigana musirikale kunkwata nenyimirira nga toyina element naye nakayimirirawo nga waliwo ababodaboda bana bajja bo balina element naye abasaabaze baabwe tebalina element nembabuuza mumanya amakulu ga element gwe yagala kuŋŋamba nti ono agivuga yewe mugaso ennyo gwatikasi wa mugaso bw'oba okuttenze nti nze siina element lwaki ono ayina gwatise nga talina emet omukwata naye ng'olaba n'omusirikale ali green tamanyi kyakola abasirikale baffe si batendeke abantu ne bafa ne baggwawo nga tewali kigenda mu maaso literally afande nga oyanukula ku nsonga eyo kano kyendabye mu byonna sekalira byayogera ab'ebyokwerinda batuwadde nnyo liwe okutambulira mu bumenyi bw'amateeka ne kiyamba abamenyi b'amateeka okukozesa omukisa ogwo nze senjagala era nagamba nsaba katonda ekintu kimu nkisaba era nagamba nti katonda wali badde mwenkanya n'ompaayo omukisa gumu nenkulemberako waakiri district njagala nkikulembereko katonda nga atuwadde obulamu bwe ndibasigenze luzira bwe sirigenda nibateeka mu museum naga nti wuuyo eyafuuka ekyeneena nze waliwo ebintu byesikiririzaamu ebintu ebisinga obungi bye tuli mu kulwana nabyo ababireeta be bakuumaddembe abavunaanyizibwa obutereevu so njagala malize na kino ebireeta obutujju obutali bwenkanya mu mateeka obutali bwenkanya mu makataata ayina obutali bwenkanya omukyala nasalawo naye neyeeyiya bwakwatako ekyo kireeta obutali bwenkanya gavumenti obutaba nenkanya kireeta obutujju ebitundu abantu bababako amateeka gaabwe omuntu n'abeera ng'asula ku lubalaza gavumenti netafaayo omuntu oyo asula ku balaza ebbanga eddene omusuubira kukola ki obulimba buleeta obutujju obulimba buleeta manya agenda kwano nga buno bwe tuliko olaba waliwo omusajja gwe baagamba kibwetera omujjukira
ebujukira bulungi bwali bulimba bwe bwali tobutudde leka nawe abantu ne bakkiriza obulimba bagandi munnaku 3 mugenda kuzuukira bali bazuukidde ennaku 3 teziyitanga eno waliyo omusajja gwe nalaba yakafa juzi yali yeeyita Katonda ne fine newankubadde constitution yegamba nti ddembe lya kusinza naye n'abali mu buyinza sebo yalina n'abasirikale nga bamukuuma era natuna bwe ningamba kiki kino gavumenti ekkiriza etya omusajja naye gwe bamanyi nti alya emmere n'akwata akazindalo n'alimba ensiti nze Katonda n'abantu ne bakuŋŋaana ekyo nkyogeredde ku muzindaalo ekyo obulimba gavumenti bwera ekitegeeza nti nange kati nsobola okuvayo ne nganze malayika Gabriel atonyese gavumenti nempagira bamitanga lakwena ne batakoma kwekyo bwogenda n'okwata nga nange wa radio nina amateeka minimum broadcasting standards nina bye sisobola kwogera newankubadde bituufu by the way nina bye sisobola kwogera ebimu tugumya bugumya mitima ogekyo kankyogere oba kikuluma ng'ekyo kyenjogedde gavumenti ennamba ey'abantu abasoma abategeera abali civilized omuntu nayimirira nakuŋŋanya ekyalo kiramba nakigamba nti abaye mwategedde nti ye nze Katonda atonyese enkuba nze nga bwobulamu namwe ne mukkirizo ekyo ne kigenda mu maaso tali mukomera sebo yoyo neyita Yesu ndize Yesu yennyini ono wa Yesu namuwulira kakati obulimba waliwo nayagamba abantu ene egundi simanyi tebasoma oba tebagenda mu ddwaliro bali bamwitani simanyi baabo we simanyi bitya byali eneraga wali mpukwe wamugonza nabo byokwerinda bakimanyi nti waliwo akkiriza bw'ati bigenda mu maaso bagendayo abantu bayitirivu bagendayo so obulimba buleeta obutujju ssebo era obulimba bwobulaba bonna manya nti basemberedde obutujju waliwo ebyobufuzi ebyekyana ekito tuli mu byabufuzi bina byabufuzi olina alina udisa nakola atya nemwanire FDC nekola kinga sifuddeyo ku kiki ekiyinza okuddako newabawo obutali bwenkanya nenda banganga nze sikifaako kasito wange yakikoze oli ku radio budde omuntu wa bulijjo sekabira katumulemu katono iba tukomawo afanda ajja kwanukula kuzimu ku nsonga ezo azeetaga okwanukula ko fuko sino okwongereza wali wetu akomye katujje tovaawo sekabira zalese mwanukudde naye yagadde okutandikira wali wa Fande Captain Nsima ku wekengera otya omuntu goyinza okulowooza nti mutujju takwogerayo ensonga 2 zokka atwala ekyokulabirako wano mu Masaka netiwaaka weeri kujja kwongera ekyo gikyankalanyiza kati oyinza okuba mulina we mutudde olaba omusajja bamukubidde essimu naye agikwata ayogera agenda mu bitooke ava we mumuwulirira zizo okuba ez'ekyama naye totulabe busuzi gwanagamba walibeerawo ensonga z'ekyama omuntu bw'atyo tobulizaako tandika okumuteekako eriso ejoji abamu alinya taxi n'abasangamu oba mulimu 3 taxi neetika owokuna owokutaano aliawo talina kyakola alaba banaatera okusimbula kanguleko wano ku mugaati oba mulimu mupaaka e Kampala nga mukute ku lw'e Masaka nkakasa nti buli tawuni gyayitamu omugaati weguli naye oyo afuluma nti alina kyanona ebweru kumwe tekuliko gwe yaze naye naye n'alekawo ensawo mu mutto nti agenda kugula mugaati oba n'afuluma nga tayogedde nagamba bugambi driver nti lindako nzije emotoka musoke mugifulume paka lwanadda byebimuke muteekeddwa okwekengera ayinza obutabeera restless nga talina waasiwaasi naye n'abeera smart n'afuna confidence eyo gwe weewuunye ensawo ng'ogitunuulidde ekitono nnyo ensawo egula $5,000 mutu bamubako 15,000 n'akolima naye mumwe balekedde ensawo tetufuddeyo bakale teri kiri munda birongise tetuzimanyi how valuable they are naye yesizaani okulekawo ensawo temumumanyi tabamanyi obwedda motoka etinka kutandika kumusaabaze namba emu alaba banaatera okusimbula lwafuluma kakanzije katono tekeddwa okwekengera omuntu bw'atyo bino
new faces tukigogedde wali nti tekikyakola owakasente kano olw'embeera oli gyalowoolezamu nti nze banyigiriza nteekwa okukola kino balyoke bampulire ate n'ekirala nti mwenna mu kifo muyinza okuba nga muli bapya nga mu takisi ekyusa omuntu ekyusa omuntu yenna kakati awo wenyingirizaawo rooro ey'omuntu wa bulijjo omulamwa gwe waleese ogutuleese wano nze n'omwogezi w'amagye ne mukulu Ssekabira omuntu wa bulijjo mu kino tumwetaaza ki ekisooka timely information amawulire mu budde banaye tuli wane ekaliisizo naye wazeewo omusajja tumutidde si kulinda nogamba nti nakeerayo ku bakene bagamba nti ku bbaala ya gundi oba ku dduka ya gundi oba ku hotero ya gundi wabaddewo omusajja naye twamutidde amawulire ku saawa eno ge twagala geego agali timely mu budde si bino byebawakanira mu maaso ga TV nti oyo gwogamba zaabadde saawa 5 tinedda bamagundi olimba zaabadde tezinnawera twagala amawulire gagali timely kuba kino luya lwa munyindo tekiriiko nti ono gundi tekiriiko nti ono gundi ekyokulabirako baasi mwalimu RPC wa Greater Bushenyi aiza n'okubanga mu region ya Buganda talina gwe yali avumye naye obuvune yabusanga mu Buganda region olaba embeera eyo kati kino buli omu kimukwatako ayi olowooza RPC ayinza okubanga weeyo Greater Bushenyi naye nga Muganda oba azaalibwa wano obanga yawasa mwannyoko obanga alonda enteze kojjaawo so kino time information eyo tuba tugyetaaga ekirala bwewabeerawo objects zo ziri suspicious ng'ozeekengera tubuulire ate wali wago tukigambye nti ezimu ku bomu zino zifaanana ebintu byotumanyiriza amaaso ebya bulijjo ojja kusanga ekintu nga kiri nga peeni eno ojja kusanga ekintu nga kiri nga microphone ojja kusanga ekintu nga kiri nga ka perfume nti bomu zifaananira ddala ng'omutujju bwe twagamba tojaga nti abawanvu be batujju era omutujju ye muntu owa bulijjo kakati tulina okwekengera wagenze kulima naye wakomeza olubimbi osanzeewo akantu gwe kolowooza nti ka lipstick logically oyinza okumwesigira mu nnimiro nti nedda oyo gwelowooza nti wayayise mu nnimiro yo ng'anoonya butika oba nswa yabadde akalina ne kamugwako bugwi tuteekeddwa okugaziya obwongo nga tuli ku kintu kino naye ne bwaba muyonja atya tayinza kugenda wonna lipstick ng'anoonya nku weebuuze kazze katya wano awo oba tokwatako ensawo enkuba yatonye kiro naye gwe ensawo gy'otunuulira ng'eri mu ssamba ey'emmwanyi nkalu eba yazzeewo etya tuteekeddwa okwekengera bwe mba nsomesa ku pulogulaamu eno ekinyonyi nze nondobamu enkofu bw'eba ekisolo nondobamu enkima ebintu ebyo ebibiri byekengera nnyo toyinza kuleeta kakota ka menvu gwe n'okasimba mu kifo ng'enkima weeyita bulijjo nga tekaliyo erowooze nti gayengedde mu kiro kimu erina okubeera olaba ekisolo kyebuuza nti naye kisoboka amenvu agatabeerawo bulijjo gameze negengererawo weegali gavuddewo tukoope enkima ate nga kisolo naye gwe omuntu n'olaba omuntu najja waba oli landiroodi najja nga tinjagala nyumba nsasudde mwaka lwaki tayagala obeere nga ogende wuwe jjukira ali buli lwasasula omwaka aba akutaddeko stop ewugende okukola ki nti teri gwe receiving a sente kuba wazimba kufuna naye tutemyeko banaye bukyambera namayumba kuno nafunyeyo omupangisa etali ya bulijjo
kujja mumubuuza akola mulimo ki okiraba enkufu eno toyinza kukongola kasooli n'omuteeka mu ttale n'emulya nga teyamulabako mu bobisi aba yazzeewo atya tubeere nga twekengera ebintu ebyo kira kyetwagaza abantu ba bulijjo nti bwe waba wazzeewo ekintu kusinziira ku magezi gammwe mukyemulowooza nti kyabulabe muveewo mwewe ebbanga distance tuba twagala mita 10 ekisaawe ekyomupiira naye buzibu tubulina nti kyemwekengedde bwe kiba kiri ku ggoolo mubeere ku ggoolo ye distance eyo naye ekizibu bw'ogamba omuntu bomu yaliko essenyanga awo mu budde bwa Fana Budala ne tugenda naye abantu batuyitanga mu nkwawa bagala kulaba naye ayagala kulabako siraba ku bobu kyanzaliko nze nafa nga sirabe ku bobu aba ayagala kulabako naye kino etteeka ali kugamba nti move away from the suspected object until danger is cleared beere eri sebigezo tebagenda kubuuza nti ebaluse badde efaana etya ebadde yenkana ki kino taasa bulamu ekirala tuba tubasaba tulina oluguwa lutera okuteekawo olwo lubeerako nti police cordon luli mu langi ya kyenvu bwekibanga tusibyeewo gwate togamba towenjula luguwa olwo ate kubeera munda ndowooza otera okulaba mu bano bannabyabufuzi bwe tuba tutaddewo ku polling station omuntu bamugamba yita wano ate ye abikula bikuzibwa ati ng'ali munda kati eyo embeera abantu bebanaaba nga tebannaba kumanya makulu ga kaguwaako nti buli polisi lwesiba awo weesibye waliwo ensonga lwaki esibyewo obujulizi bwonna balina kubujjaawo obujulizi bwonna balina kutaasa ggwe bayinza okusiba nga waya y'amasanyaze yakutuse balinze umeme waya eri live eri kukolas naye olwokuba nti ggwe oliramu olunyoomunyoomu n'obikula n'oyitawo n'okigwamu so obwe buvunaanyizibwa bw'abantu ba bulijjo bwe tubeetaaza ekirala bw'obanga tugeze nga object eyo eri mu tawuni oba tokyakirizibwa kukuba simu ng'oyimiridde mu layini y'amasannyalaze oba tokyakirizibwa kukuba simu terajja okugaana naye kale kyabulabe okukuba esimu nga olina kyoteebereza nti bomu ng'oli mu layini y'amasannyalaze olw'ensonga nti bomu zino ezimu ziri electronic nti akasimu ko kookubye kalifuna amasannyalaze nga batugamba bajjajjaffe nti ekuba bw'eba etonnya si kirungi kuwuliriza radio radio eyinza okola ki okukuba kati nakino bwe kiri nti bomu ezimu ziri electronic bw'obanga okirabye wali ate bw'oba otemyako poliisi oba LC making sure nti waggulu wo tewali masanyalaze waya z'amasannyalaze zikola ki ziyitawo ekirala togezaako bw'obanga olina kyolengedde bayinza okubanga baplaniza okuba petrol station kwogerera ku petrol station kuba waliwo gas cylinders ezo sirinda ku lwazo nazo bomu nga bwolaba nti omuntu abeera ne panado naye buba butwa panado no wadde awonya bwaki buba butwa oba eddagala lyonna lifuuka ddi ng'omiriza eringi eriyiseeko oba ettunu kati na zino gaasi wa mugaso naye olw'okuba nti waliwo kiri ekiyinza waves okugatta ku kino kiyinza okuvaamu obulabe banansi abatuwuliza babanga bakoze ekyo nkakasiza ddala nti bajja kuba bakoze omulimu gwabwe police role ku kino ogwaffe ku receiving information na kugendawo kutuuka weeri kusibawo kaguwa kali kenjogeddeko kugamba abantu kubajjukiza nti musembereyo meters ziri 10 kwa contacting ababomu experts abafu babeera Kampala naye kirungi nti mu region eno kasijagirwayo nga barracks erina fwe tubanga mu gweta Masaka tulina okutya kwe tufunye bannafu abekasijagirwa we bali okulaba look out for possible suspects
bomu batugambye ekintu kiri naye ate waliwo betulengera abeyongerayo ayinza okuba omukwabo nga agiteza ali mukola ki ali mukweyongera ali mukudduka kanjogereko katono kubimu ku mukulu Ssekabira byayogedde dakiika tuyineemu mu dakiika emu era nja ku bbaala zino okubeera operation abantu abamu twabagamba nti security etandika naawe bwabanga bagamba nti saawe mutubeere waka bbaala bazigale omutamivu tasobola kumanya social distance tasobola kumanya kwambala masiki abantu bo bokka kitandikire kuba okumanya nti obulamu bwawe babwagala ono omusirikale tetuganye ajinza okuvunaanyizibwa olw'obutatuukiza obuvunaanyizibwa bwe naye obulamu bw'oggwe yalagajjadde olw'okuba omusirikale ateekeddwa okufulumya bbaala takikoze ye bw'ava mu poliisi ayinza okuyingira security ayinza okuyingira obusuubuzi bw'amanda kiri kyafiiriddwa mulimu naye gwe obulamu bakoze eki bugenzi mwogedde ku takisi ezitiika kituufu zitiika naye balina akakodo ke bakozesa bamanya nti bali kirimya kanjogere ku lwa Ssekabira lwakwata wano mugga afunawo boda bbiri banteereko wano nakuyitako nakuyitako nga tabalina kati amusanze ekyanjale amusanga alina excess nga piipye n'ayitanga wano ekirimya nga bayimiridde agamba bakola kiwano kumbe wano bayisewo nga kiri nnomo challenge tugirina bakati bugamba ngendo taxi yavwe matete paka kyabakuza bwabaza nti abantu traffic babadde tebanaba kuva matete webasula awo wonna tewaliwo police ajja wakalu paka kadugala so a incident regrettable naye nga bino byonna nga funding ninsima wagambye nti public ina 90% okutuyamba gwe bwolaba nga bakutisse gana bwatoganye nawe ojja kuba totuyambye omukulu ayogedde ku kya element eno obuzibu obuli ku element y'omusaabaze waliwo obulwadde nga bubeera ku lususu kati bwogamba nti owa boda abeena element nga buli omu gyayambala ajjeko owoolumu agikuwe atekeko owebizigo atekeko owaki ngagaza nti ekyo kyekyalemesa owonyeza ekizibu ekirala ate n'oleeta ekizibu kyekyalemesa okujjako nga tunagamba bemupi baffe nti buli alowooza nga anaalinya boda agule element eye atambule nayo ng'omuntu bw'anaatambula n'emanvuuli nga yeetegekera enkuba essebo ekirala omukulu ayogedde ku kyo lwaki amanya tugafulumya nga bukyali Ssekabira bannamawulire ale ennaku zino twagira WhatsApp kanyongerezeko ku kyamanya twagirwa WhatsApp gwani ono social media afande Yahaya tuli mu interrogation room ali mu kuinterrogatinga Ssekabira afande Umar nga akutte simu abitadde live interrogation eri live nogamba bali ku kibano ekyo lango kivuddeko bannamawulire bennyini oluwulira nti edduuka lya gundi wabaddewo ababbi poliisi bakutte basiba ku poliisi mwenyewe mukutte ani gwe mukutte bameka mutu wamanya bajja ku region eyo DPC talina kyatuwadde atisi yatuwaddeko hinti yatuwuddewo bakazi wabasajja embeera eyo ng'ate waliwo bosoma waliwo bagamba how to deal with the police tukolagana tutya ne bannamawulire wateekeddwa okubeerawo working relationship bw'ogamba nti tukutteyo bataano tukyanoonyereza ate bannaffe abamu kibayisa bubi awuliranga gwa aconsilinze information tomuwadde mpozi era kyetujja wano yensonga lwaki radio eno mwagiyita ya muntu wa bulijjo nti ffe konsaani gye tufuna wano tugizaayo mu bakama baffe nabo balabe engeri gye batereeza oba kirina agamba nti
kale ngabo obulidde tukutte genda n'ekyo tubeerenga ndowooza tutambulira mu mbeera eyo paka omuntu oba oli alwala twaliwa mu kooti nga mukulu Ssekabira bwakyogedde afanda akadolooza tulina kadde tekaliiwo nze nja kwebaza management ya radio eno naawe katukyaza olw'okulondoba mufe baani Ssekabira nayinza okuba nga alina kyali nayinza omusajja yajja n'ekituugu okulaba nti mu poliisi yonna nze gw'oyite ntakya okuba nti nina etofaali enyongerako mu kusomesa abantu baffe namba yange ku luno kanjigabe eri 0707 6 742 bwemba nga nsiibula sigadde lyagoba Yahaya polisi n'omuntu wa bulijjo tweyanzizanya afandi mukulu Ssekabira tusiibula abawuliriza njagala okubeebaza okuba nti mbadde muwuliriza naye nga bwe mubiwulidde nze nja kusigala nga nnemerako ebyama by'omuntu akwatiddwa bw'aba tannakakasibwa nti muntu mumenyi w'amateeka tekyali badde kya buvunaanyizibwa kumulaalaasa kubanga bamulaalaasa nga akwatiddwa ate tebamulaalaasa nga ayejjeeredde bamuleka akyali mu kiri kye bamulabiramu njagala okutumira abantu baffe abantu b'eruwawulo olwaleero nzija saawa 9 nja kuba nammwe abantu b'ensumba wiiki eno nja kuba nammwe n'abantu b'e Namigasa mmwe abeekabira mweteeketeeke mwami mugagga enteekateeka ozimanyi bulungi zikwasaganye waliwo omwami bamuyita FDC Julius FDC Kasankala Kochi ngambe obaddeko oli owuliriza mwebale okuwuliriza Ssaabasajja Kabaka toyanza mpuliriza bwe tulabise yebadde Kinanjokya Nkimize ey'omulundi guno programu ya munnayo yeddako ne madimbuko yankale nange mbagaliza kusiiba bulungi Mukama abakuumi obunkenke n'ebbugumo byebibira wano buli lwa mukaaga mu programu Kinanjokya Nkimize ndowooza nawe weewuliriddeko programu Kinanjokya Nkimize bwetyo bwebadde olwaleero nate twegatteko ku lw'omukaaga olujja wano ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu